ejjembe kantu katono nnyo kasobola n'okubeera nga kano bayinza okwata kino ekisumuluzo kino ne bakyuzaamu wano eno ne bakupakiriramu obudagala muno munda muno Nojoma ejjembe bakwata banga jjembe lyanto balyambuzi ne bakoleramu eddagala lyabwe ne bakuwa esobola n'okubeera ensaano busaano kyekivolaba kati munaku zino sani ya programminga nga naleeta ebyokulya ebimalamu amaanyi g'ekisajja n'amaanyi g'ekikyala abantu simanya lasitikamye simanya abakyala simanya namazzi tebaliyo balina endwadde empitirivu yitirivu kati batunda eddagala eryokunywa batunda eddagala eriwonya obyongera okutta eryokunywa nga naye lyamajaani naye okimanyi nti nate basobola okuwa eddagala lyamajaani obanga lyansaano weeti nga olaba amajaani naye nga bakuwadde ejjembe gwe osobola okukola ekisabo ewakaawo nenzigulawo essabo lyange nendiwa n'erinnya kambabuulireko mutuula kungo investments nayo no osobola okukola ekisabo notalituuma linnya agenda kuzino galina amannya anti kati kino kiriwo ekiti kyengezaako okunyonyola wankubadde gwe omanyi agalina amannya naye waliwo essabo kati olaba abalina buno obufaananyi bwa Mother Mary balina amasabo gaabwe era ako ka Mother Mary ako kalaba ka Jezeberi oyo Mother Mary nawe si Jezeberi Jezeberi mulala Mother Mary yebikira n'okwebikirira omanye ebitiibwa byalimu alinyene ku musota ate n'okusaba beera asaba twabba obubumba obwo batulimba mbu bubeeramu golodi munda nga mububba twabubba ku buli palishi nga tetusanga muwadde n'akamu nga temuli ka golodi yadde n'akabibibi nga tubwasayasa nga mubba mu kifo ekitukuvu abaana kati n'okaleeta nkamenya kati kankowula ebintu by'obuwangwa bya kisiru kati waliwo omusambo babikola baabo omusambo musikulu baguyita muwanga kati muwanga gw'okwata n'owanga ate n'awanga ejjembe n'awanga ekibambulira ng'ate naye nze mukoze n'awanga ejjinni n'awanga omusambwa n'awanga empewo kwegamba bamuyita muwanga kyokka ate naye bawanga muwange kati soleke muwanga gw'omusamize gwakola amayembe gwe muwanga gwobeera naye gwe nkozesa nawe omugula buguzeewo omulala ne bamukuwangira no kisobola kisinzira nti wabawa azze n'akola ku nsonga zo oba neera tukiyitera kugula kubanga teri musawo wa kinnansi akola mpewo n'azikolera bwereere kyokka ate ekisinga okwewuunyisa izo we zaali zitunyonyola omanyi empewo nazo nsiru ziringa musumba kango ogenda ogula ejjembe likuwe sente likugambe toyambala ngatto nawe obusiru n'ogenda n'ogula ejjembe notambala ngatto nze ngatto yange yiri nga tenze yaligula njagala nnyo nsobolera omukozi ku mulimu nampa amateeka ati nagaawo kyekinewuunyisa ddala amayembe gano aga sente gatta oba tegatta gattira ddala kubanga go ganywa musaayi ate oli yagamba ganywa musaayi gwamu ngenda kuwa ejjembe naye nga terigenda kusaba saddaaka ndiwanga lumu n'okozesa paka obulamu bwo kaakati kankubuulire lyo litandika lizaala kati asobola oliwa saddaaka nga saddaaka ya mubiri gwo wekenyininyini nannyini lyo gwe nga tomanyi ate nga twateeseza nti agenda kumpangira ejjembe nga ddyo lyesakira ate yateesa biki nga naye agejjako alina ekisibo kyaga agejjako agegobako agalunda ati yali alina ye yaleeta ewuwe ne lizaala kati mu kuzaala naye ayagala agejjeko agaweeko abalala amayembe gano gazaala nnyo so kati omusamize jajja amayembe gaguza abantu takola makole akwata ku baana bono gwe yagula okitege n'atandika okubagaba Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding
buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrates ku 0773 011412 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Omulabi wa Export TV nkwebaza olunaku lwaleero kubanga oli naffe. Nkwebaza okubanga buli notification yegwako ojja n'obanga okebera olabe kye tuba nga tukoze eki nga tukomyewo nga tukuleetedde era. Nagamba buli wootulaba nga tuzze bwe tuti n'abasajja bano aboogera eby'ensonga omanyanga nti oyo aba Kingdom Business. Musome kyo newe kivuunu Kingdom Business. Kitegedde. Ya kitegedde bulungi. By the way, ennaku zino ndi mulungi. Watereza. Test me. Akankubye. Nagamba tuba nga tuze babiri bwabati n'abasajja bano abategeera ebintu by'omwoyo oba ebintu byenzikiriza manya tuba tuzze kuyiga. So nolwekyo mba nkusaba oteekeyo amatu owulirize. Olwo bagamba nti mubeera mu kuseka work without play. Tosobola kola kintu ng'onyiize. Ne Yesu naye yalinga ajjanjaba abantu yabajanjabanga mu bunyiivu yakikolanga mu ssanyu. Nolwekyo wetuba nga twogedde ekisesa tokiremerako nnyo abula fa nnyo ku message yetuba tugezezaako okuyisaawo. Tulina bakamu baffe aba God Hills Herbal Medicine bajanjaba endwadde zonna eziyinza okuba nga zitawanya omubiri gwo. Tugamba nti obulwadde nze bunnemeddeko nga tonaba kugezaako God Hills. Bajjanjaba endwadde z'omanyi nti zaalemerawo tezisoboka simanyi mbungenze mu x-ray tebaziraba soko tukako mu God Hills. Osobola batuukirira office zaabwe Kampala oba eggulu mu town bayinayo office. Osobola kuba WhatsApping oba kubira ku direct call ku namba yaabwe ey'essimu eri 0706064923. Enamba yaabwe esobola basindike message ku WhatsApp oba direct calls. Bakola delivery mu kitundu kyonna eky'eggwanga oba nga toyagala kugenda ku office zaabwe directly. Bakama banga abalala nja kubamba bagamba within the process naye for now sagala kulinza nnyo musumba wange musumba Kango Angel Gabriel. Kansoke mulamuseko nammwe mubawe sagala kumuba wabuwi nga nzisose kumubuuza butya bwe yasuze. Yesu yeebazibwe musumba. Amina sebo. Muli muti eyo? Tuli bulungi. Obadde otukyaye? Sisobola. Simanyi okuva twava ku worship evening twayokana nga bakigondo lwakuwaga okukwata boti erikuze Matugga noza wagamba abeeyo mbatadde buti. Omanyi ndi ninamu okwagala nnyo okwogera ekintu kyempulira oba omwoyo kyayogera gani okukola ekyo kyendowooza okola gwe kyolina ku mutima gwo. Kati ebiseera ebisinga obungi oba nga tokiwulidde tekiba kirungi nnyo ate kugenda kwetumiikiriza. Nefe tulibaawo tuli bantu. Amina twebaza mukama olwekyo. Nsaba namusize ku bantu bano musumba. Abatulaba ku Export TV njagala kubabuuzaako nti mwebale mwasibye mutya mwasuze mutya mwebale nnyo gyonna gye mukwasaako engalo. Amanya gange nze Pastor Kango Angel Gabriel njagala kusoba bebaza nti mwebale kunjagala mwebale kwagala Believers on the Local Ministries awamu ne Export TV. Era mbasaba gwenga it's your first time okulaba videos eno ku Export TV nkusaba o subscribing o liking ate era commentinga ebyo nalwaki obikola okwongera okupushinga video kugisindika YouTube esobola ogitambuza computer esobola ogitambuza ebeereko n'omulala gwetuukako. So ensonga lwaki expondoza weeri essaawa zineeno ffe twajeewa ababuulizi b'enjiri twagyegabanya era tufubye nnyo nga tusobola okubanga mutuusa ekigambo nga bajjajja tebatajjajja nnyo n'olwensonga eyo kaakati bajjajja mwabo bagoba bagenda bakendera at least weewaawo okusinziira. Tujonkanya kwebuuza lwaki tebakyajja kusomesa ku buwangwa kumbe mwinake museesa wansi eyo. Anyway tujja kubanga tukyogerako edde ekyo naye nkwebaza okubanga okomyewo n'olunaku lwaleero beerenga olina kyotusomesa naddala ku nsi y'omwoyo. Manyi kinyuma nnyo abantu ne tukula mu mubiri nga tukula ne mu mwoyo okusinga okukulako paati emu. Obamaliriza
oba olina kyoyagala okubagambayo nga sinnaba kutandika kukyankalanya mbeera? Sina kyabagamba okujjako bagamba nti mugula amatu gammwe mutandika okubaako ne kyemuyiga, kubanga leero okuyiga kwa leero by the way kwa buziba nnyo, bangi tebagenda kutegeera, naye ate abagenda okutegeera bagenda kutegeera kufuuka ensonga eri obulamu bwabwe. Amin. Kati nga tunagenda wala nnyo, ennaku zino tubaddeko n'ebitambula wano mu mawulire, si kye kituleese, naye just kansooke nkubuuze kuba kati gwe omu ku basumba bemmanyi nga mwasookako eri mu ssabo. Sigambye nti akyasawula, naye bwe mmanyi abasookera eri abaana basaana ne badde eno, kati kyemmanyi ebintu abitegeera. Omusumba awulirako ennaku ezo olutalo lwali mu basamize olw'amayembe agagaba obugagga. Kyogamba byakajja wakabyolaba? Nze ng'omuntu nakabimanya. Kati ffe twawanganga ejjembe, nga tuwanga ejjembe likifaalu. Kifaalu yakola kimpozi? Olyo ejjembe nalyo liryawo ng'era omanya amayembe amalala, naye lyo litumibwa nnyo okutulugunya, okukuba emboobo. Mba nako njagala okuntulugunyiza. Kati Dani ndikusiirikira amanya go egwani abiri. Semakula Daniel. Ati kasita kubaako erya Semakula, kasa kubaako ery'ekika lyagala nnyo Semakula. Jembe gende wa Semakula Dani omukuyemboko munaana oyita lyakika. Kati erijjawo ne lisooka lizikizagala amataala ne lyoka likalakata yeemu. Terisobola kunkubira mu kitangaala ekitegeeza. Terikolegana kitangaala, terikolegana na sasi. Nnakwekuumira webagakolera waliwo amasasi. Abayembe kati kankubuulireko lumu nja nsabira omuntu eruweera eyo. Kati omuntu namusabira omuvubuka oli yanyiiga, yayambala omuzimu gwamwambala, kati n'alyoka nkuba eŋŋuumi, kati nengwa ku kisenge ku luggi naye atejjukira enzigi zeeri kyakizeeri tuzizimbisa muli kati olumuli nerulyoka lunfumita waneeno, kasita lwanfumita mwoyo yadduka misinde naye ndyoka mususumbulemu. Omwoyo gwo wamugoba. Naye nkukakasa amazima ga Katonda mu ggulu, ndowooza eŋŋumi yagenda otuuka ku musajja ng'omuzimu gwadduse dda. Katonda wo yawonerawo n'abuuza kati onkubira ki? So ebiseera ebisinga obungi gwe omuzimu kigwe ki ekyakkubya omuzimu kugugoba? Nange nali nkyali hafu mubiri, wayita ojjudde maanyi mwoyo, kubanga kati sikyasobola kikola ebyaddala nti kati awo nawa sitaani omwaganya okukola okufuga. Kati nze nabeera defeated lwakuba nti no abaaliwo bo tebasobola kitegeera nti nawangulwa, naye nawangulwa. Kasita okozesa omubiri ng'omanya owanguddwa, muzimu ne gudduka. Kakati njagala waliwo amayembe amalala ge twatundanga, waliwo ge bayita ag'ekika, waliwo amayembe mbadde manyi ejjembe ly'ekika libeera mu kikolo edda tebakola kkole, liba lya kika tebakola kkole. Naye kati abantu baleeta ag'ekika ne bagagattamu, ate era nalyo balitereeza by the way eryekika tulitereeza lyakyamye lyagudde. Kati kankowula ebintu by'obuwangwa bya kisiru. Kati waliwo omusambo babikola baabo, omusambo omusikulu baguyita muwanga. Kati muwanga gw'okwata n'owanga, ate n'awanga ejjembe, n'awanga ekibambulira, ng'ate naye nze mukoze, n'awanga ejjinni, n'awanga omusambwa, n'awanga empewo, kwegamba bamuyita muwanga. Kyokka ate naye bawanga muwange. Kati soleke muwanga gw'omusamize gwakola amayembe, gwe muwanga gwobeera naye gwe nkozesa, nawe omugula buguzeewo omulala ne bamukuwangira. No, kisobola kisinzira nti wabaawo azze n'akola ku nsonga zo, oba neera tukiyitera kugula, kubanga teri musawo wa kinnansi akola mpewo n'azikolera bwereere. Kyokka ate ekisinga okwewuunyisa izo we zaali zitunyonnyola, omanyi empewo nazo nsiru ziringa musumba kango. Nze omanyi lwaki nsakisidi nze n'okuwangula ebintu ebisinga obungi, nze siri mugezi nnyo. Ate kyekikuwanguza? Ndi musiru. Kati mukubeera omusiru, oli musiru mu ngeri ki? Mu byonna nze sirina kintu kye nsobola kukola mu kutegeera kwange. Ebiseera ebisinga obungi y'ensonga nti binnema,
kati webimala okunnema nenyaniriza omwoyo n'abinyambako nemereddwa olaba mukyala wange lero omala okulemwa nokkiriza bakutegeerere mukyala wange era nayise naye mukyala namubiri Olivia tumutumiddeko nnyo era bulijjo bakutumira nnyo wootaba mulaba wamyuse agenda ku mukolo gwaffe gwa nnaku z'omwezi 27 wamma we nasemba okumulaba teyali bw'atyo 27 guno gwennyini by the way ku bimu ku bye tugenda okwogerako nsaba ojja kunzizaawo emabega ennaku z'omwezi 27 lujja kuba lwa mukaaga wiiki ejja ku lw'omukaaga nyinawo nawe ensonga ey'okuyiga awo wakati awo nja kukomyawo ngambye nkujjukize maaso gaawo amaze okutematema kano ak'amayembe kakati amayembe gano tebakulya binusu tebagatunda naawe oligula buguzi ng'omusamiza nze mbadde manyi gakulonda ne gakugamba n'ekyokukola nti kati tuzze tutuuse tewaliiwo muntu n'omu gwe galonda ne gagamba ekyokukola okuggyako go geegwanyiza omuntu alina endowooza entono ate ayagala okukozesebwa era ayagala ebyobwereere asobola okukozesebwa ng'ayagala nnyo ebyobwereere nze bulijjo mpulira nti galonde gakwata omwana mu kika ne gamulonda kuva buto ngamba oyo waffe era ne gamutambulirako ne gamulondoola obukulu bwe bwonna paka wagasamira tulabira tutuuse mu kigambo kyandeese olunaku lwa leero njaba waawo naawo ka explanation akatonotono lwaki ngamba bwe ntyo nti amayembe galonda kituufu naye gasooka tunuulira matiriyo gye galonda tegalonda feriya naye ate waliwo abantu ffe betuyita okubeera nti bankizo naye ate nga si bankizo ng'oba oli awo ng'ebintu by'ensi ebitono nnyo ate bibakyusa emitima kwegamba ganoonya akakwate akatono weekati gasobola okwesibirako kubanga simanyi mulokole woyinza kuŋŋambira nti ogenda ogula ejjembe likuwa sente likugambe toyambala ngatto naawe obusiru n'ogenda n'ogula ejjembe notambala ngatto nze ngatto yange yiiri nga tenze yaligula njagala nnyo nsoboleera omukozi ku mulimu nampa amateeka ati nagaawo kyekinewuunyisa oba olaba nti obusibe buwanvu nnyo kakati amayembe ago gogenda okuleeta nga gateekebwa akakakulizo kubanga nze ffe twakolanga mu bukwakulizo obwo nga oleeta ejjembe n'oliwanga n'oliteekako obukwakulizo naye ejjembe n'egundi eyo ne jiini nga ebiina ennyo obwo obukwakulizo toyina kuwa ejiini n'ejjembe byanjawulo mbadde manyi jiini jasi kya luzungu ekyejjembe nedda mukwano ejiini lyanjawulo ejiini lirabika mu buliwo naye ate ejjembe terirabika mu buliwo ejiini lijja mu mubiri n'olirabirako mubiri n'olirabira ddala bwoti era ffe twagawanganga netugatuma mu kibuga ne gagenda ne gabba abantu gabeera mu kibuga gatambula katonda wange tuli mu nsi ki gajjagamu ne gagenda nga gakwata emikisa nejja nentegeera erinnya Semakula Dani ngodayo ng'olisindika gende wa Semakula ligenda likubba buli kasente koba ogenda okwata nga likafuna kati ate sobola n'okujja ne likubba direct ng'omubbi eriyingira mu nsawo ne lijjako kye litwala ne ligenda ebyo tuwulira nti tewali yankutteko naye sente zaabuze bwemuli nti sente zimbuzeeko sente zange zambuzeeko sente zakutta omuliro ne zijja kati ate amayembe ge gatera okujjisa okwokya gogokya bwokya kusaanya tegalina makulu kulemesa tegalina makulu kakati olumu gatunnyonnyola ne gatugamba nti emizimu waliwo omuzimu we gwasobola okujja ne gamba nze ndi muzimu kati nze omanyi nze nyina olugezigezi n'okwagala okumanya kungi nenja mbuuza azimu ne mubuuza mwe bazimu mubeera wa ye mwe baani obuuza ng'omuzzukulu ne guŋŋamba ffe nga woowulira nti ffe tuli mizimu ekigambo omuzimu kitegeeza omuzzi olwo ge gasomesa omuntu azza obuzi omuzzi buzzi nzijja neŋŋenda netubuuza nti kati muba mwagala ki muzze kukimaki kuba waddembe tetuliina ulira waliwo ebibuuzo omanyi nze kango n'agambye sitegeera nnyo kyekyanyamba okuvaayo okuddukayo eyo ate oyagala okumanya kati obuzibu bwajjira tusonda ente gigamba gituleetedde mirembe wakajimiza lulini tusonde nze ente ffe twasonda ente
yokusamira mujisondera mwaka mulamba ne mmala ne mwewolayo balance omulala ne baba mubabanje okutuusa nga mugwo okutana musonda nezitawera ne mwewola top up ne muzisasulire nga mugwo okutana omwaka ogujja okuzimalayo kati ate nga mulina okutandikirawo ono gumwaji waleeta bawaddeyo ku ssente kati nange ekyo ekyo kyekibuuzo kye nalina kati ekizibu kye nasanga ekirala ng'azima ono tumala omuwa ente zaffe n'agirya bulungi nnyo atuwa ddembe tetulina kyetulaba mutambuza bigere kati nze ekyannuma baatuka ne bateerawo comment buli muntu alina osasula ssente bwe ziti okuweza ssente z'ente naye ng'okeera n'ozinoonya tupakasa gwe manyi mukuba bicuba mu nnimiro abamu ku mmwe mulabika temuyitanga mu kintu nga kino naye ate nze nayita mu kintu kino bamutebamanyi na kipakasi kyeki otuuka akasaati ng'oyambadde akatisaati oba akasaati wano mugongo ne katandika okuvaamu engeri y'oluwuziwuzi ne katuuka ne keeyabyamu bwe kati entuuyo ne keesalamu zisala ziringa munnyo era zindoza ziri muno munnyo nnyo kati munnange ekyasinga okuneewunyisa nga tupakasize ebbanga eryo tetulina kye tulina esaati mulinga hanga muzambadde bwambazi bwe muti nenzigamba nenjibuuza muli mizibuzi nti ye tujjira mu budde bonna bwe twagala so sinze bwenjagala si gwe bw'oyagala era tukola kyonna kye twagala nokkiriza konze mpulira naye kati olwaleero nemugamba ate ekyo nkitegedde emizimu emizimu n'empewo njawulo ki obuzaazimu kogwo empewo gye muzimu gy'abantu abaafa naye empewo oba ogasse emizimu amayembe g'ekika ekitambo ky'ekika yabinyonyolaawo buli kika kirina okuba n'ekitambo kiwaddiiro kisobola buli kika kirimu abasezi ate ekitambo tekitegeeza busezi naye nayo era guli awo gukagwa mpewo ezimu kozisyasinza obuzibu ne bannaye kwegamba yagamba nti empewo kalinga kayoniyoni kaabwe nemubuuza naye kakati kyenjagala leero ke muzze munyambe mututegeeze engeri gye muyinza otutereezaamu twagala kumaliriza mikolo gino tulekeraawo okuddamu okubeeranga nga buli kadde tuba mukosamira emizimu gyaŋŋamba bwe giti gyaŋŋamba ffe tuli bangi era ffe bemulaba wano tuli mizibuzi tujja buli kadde konna tuli bawanvu tetuggwayo tulinga lujegere lwa gaali esakaza oyinza okusanga nga gwosamidde leero toliddamu namusamirako agenda kujja agende kyokka era osamira omulala olina omulala kakati kyekiva olaba nti weweeteeka mu bulogo n'osalawo okutambulira mu bulogo tolivaayo toliyimiriza kubanga obulogo tebukoma kasita bakuloga ekinaanansi ne kiwona nga bakunoga ettalo kasita liwona nga bakuloga entunuka buli omu alinayo kyajja nakyo buli muzalina kyaleeta so awo enyimirira ne ŋŋamba bannayuganda abalaba Expo TV nti waliwo ekisa ekitwonoonye nno omanyi abantu bannange abantu tulina obuzibu temutwagala kukkiriza tuli basiru agambye eki tetwagala kukkiriza nze kanzi yavaayo nenzikiriza gisitegeera ndi musiru nsaba awulira lwaki basiru ekyo si kyekyandese nsiriwo okujajinga kusala musango just naye kyenjagala okwogera obalese njagala mwekebera nolaba nti ndi musiru kwata ku mutima gwo wano eno ogambe nti ai Yesu Pastor Kanga yogedde nempulira bulungi nyera nentegeera nti nze ndi musiru sitegeererako ddala n'olw'ensonga eyo nsaba okutegeera kwange kuno okutono kuveewo gojje otaking over mu bulamu bwange ogenda kulaba ebintu nga bitambulanga we babibala omanyi kati nze ndi mu biro byange ebintu bitambulanga we nabibala Bayibuli tugambira nti abasiru b'ensi be bagezi b'eggulu okitegeera olina kusabagana amagezi g'olina gaveewo atekinge control kubanga kankubuulire okutegeera kwonna okutali mu mwoyo mutukuvu anti era ne Kampala asinga okubba abantu gwe tuyite omugezi oyo mugezi kati tulina ekizibu ekirala nga nakyo kikose kanisa nga kirumye kanisa bakiyita kisa okuva ewuwa eri Yesu
isa kyatuyinako okuva eri eggulu okuva eri Katonda ate kifuuse kiti ekibi kitufuukidde ekizibu kitafu okutwagala kibi naye lwakuba mwe temusobola kukitegeera nti kifuuse kizibu anti buli kadde ogamba nti kati kansooke nnoonye okubeera oluvannyuma ennyo njasaba ekisa Mukama ansonyiwe anti yagamba ajja tusonyiwa bwe tunajjanga jangu nenkyaddayo oerodde ne luli odde erodde kwegamba mu bufunze manyi nze siri mugezi nnyo naye mu bufunze ndabira ddala ngaawo oba okolegana na musiru gosonyiwa leero nekyanakomawo naye wabeera nga ye Katonda oli gwe mmanyi gwe ndabyeko ng'akola ebinene n'ebyamaanyi asuubiza ebisuubizo n'abituukiriza Tereza mu byokola kibayita okwenenya kwe kuleka ekibi kwe kukyuka n'ova mu kibi ekyo ky'obadde otambuliramu wabula tebayita okwenenya si bye bino bye mujja n'oleekaana leero n'ogamba Mukama leero kyansusseeko olwaleero kyansusseeko nga mpulira nyina okuvuma munne yiba oyo omumwa gwange Mukama ngusunye nako nkusaba onsonyiwe asuna n'okusuna yeesaasira ayagala kusune kukutukeko abantu ab'ekikawe bati we bali kwega ye n'asigala nga yeekumira mu kibi olw'okuba ekisawo ekiri era ebintu bye nalabanga kyo kyempulira nti omwana we omwagala ennyo afuna ekyejo kati njagala mbategeeza ebigambo bino tusigaze akaseera katono nnyo amada ga Kristo gatuuke naye nga teganaba kutuuka olina okumanya wa wooyimiridde kubanga wona alemererwa n'ofiirwa omukisa guno zikusanze era njagala nkubuulire zikusanze akabaate kakugwiridde kubanga eggulu lyo liri mu kubalirira buli kimu kyonna ky'okoze ku nsi ate kambabuulire ensinza abaana b'abantu gye basinzizaamu sitaani efuuse ensonga kati owulira nti omuntu onoonya ssente oba bannayuganda muli basiru kyenkana ki simanyi tujja babuuza bajja tubuulira kasana ebbayibuli eyogera ku busirusiru sivuma naye kambabuulireko onoonya ssente ate okwata ssente oweeyo okunoonya ssente abamu ne gwoziwa naye omulaba yeetaaga ssente kankubuulire nze waliwo akasawo akaganda kensobola okutunuulya baba nesente yasi jajja aba yamugamba beerawo kankubuulire abasawo abaganda balina ssente batono nnyo si bangi ate era n'abalina ssente betulowooza nti balina ssente balina busente oba bwe betulabanga abaavu jasi beraguza naye nga si basawo kati kankubuwe kino okimanye igwe osobola okukola ekisabo ewakaawo nenzigulawo essabo lyange nendiwa n'erinnya kambabuulireko mutuula kungo investments naye no osobola okukola ekisabo notalituuma linnya agenda kuzino galina amannya anti kati kino kiriwo ekiti kyengezaako okunyonyola wankubadde gwe omanyi agalina amannya naye waliwo essabo kati olaba abalina buno obufaananyi bwa Mother Mary balina amasabo gaabwe era ako ka Mother Mary ako kalaba ka Jezeberi oyo Mother Mary nawe si Jezeberi Jezeberi mulala Mother Mary yabikira n'okwebikkirira omanye ebitiibwa byalimu alinyene ku musota ate n'okusaba beera asaba twabba obubumba obwo batulimba mbu bubeeramu golodi munda nga mububba twabubba ku buli palishi nga tetusanga muwadde n'akamu nga temuli ka golodi yadde n'akabibibi nga tubwasa yassa nga mubba mu kifo ekitukuvu abaana kati n'okaleeta nkamenya Maria yana bamutukuvu musumba njagala owawa nifaza amusaako n'omukono kati faza kyeki kafito jango nyambe ate kankubuulyeko ekintu kino nakyo kitegeere ng'oggyeko nze naye niwe eyo kandekeyo oba ndabika mba nkubye nnyo ate maama wange ali eyo mu bakatuliki nange musikiriza okulokoka sijja bakuba nnyo yansuubiza n'okujja okunkyalirangako kukyazi kirungi nnyo ekyo kakati awo abasinga wawulira nti omwana yalokoka agamba sidangamu n'okulaba kyanagwe kuba nza n'okutama oluyi kakati kankubuulire olaba akakabumbe kati kankaveeko kali kaŋŋende ku masiga amasiga gatya getufumbira amasiga gano tufumbira muko okimanyi nalyo lisobola obeera essabo lyo nga gwe koosabira
Sijitegeera. Ekigambo saba ogezaako kikozesa mu lulimi Oluganda nti just ekifo woosabira oba okikozesa mu bino ebyokweraguza. Ndeetedde ddala oganga nze nga olaba essabo lya Mama Fiina. Nange nenkola essabo eryange. Naawe osobola okukola essabo nga lyakusamirirako. Nenditeeka mu kyoto kyange. Nga nkigenderedde oba nga sigenderedde. Ng'ogenderedde. Mpozi gye bali. Kaakati obadde okimanyi nti omwana w'omuntu kuye ayinako amaanyi agatonda. Mbiwulira. Kati obadde okimanyi nti wokwata essimu yeeno n'okeera ku makya n'ogiteeka n'otandika ogisinza nga Katondawo, okimanyi nti era esobola okuwa omukisa. Kanaawe. Kati gwe lwaki wogenda mu kanisa tulangira tugamba yimusa amasimu go mu bbanga, yimusa ensawo yo tugisabire. Tugasabire. So sigafueka. Era tugamba wetumala ogayimusa. Tugamba njagala n'essimu eyiteko okugeza nze njagala essimu yange eyiteko abantu ab'omugaso. Njagala essimu yange koleki era essimu neewulira. Anti nze mbanji wadde omukisa. Let me tell you. Fe tuli bakatonda abatono. Kati wokwata obuyinja oba bubiri oba kamu. Ne obanga okajje mu toyi. Osobola okafuula ekyo ky'osinza ne kakuwa omukisa ogw'obuyinike. Abayindi we bakola mpuliriza osaana okenda ku makya ne weebumbirayo owuwa. Era kakuwa omukisa ogw'obuyinike. Gubugirako obuyinike gubaako terms and conditions zasobola kutegeera. Njagala mbategeeze bannanga bampuliriza. Nze ndabye Katonda oluvannyuma lw'okuleka ebyawongo. Kubanga nali mbitegeera nnyo ebuziba. Niso nawe kutunyonyola jjembe lya ssente liri. Kakati ejjembe lya ssente lino njagala kusooka kukulekera kibuuzo nti ddala onoonya ssente ate okwata ojja ssente oziweeyo nti ogula jjembe. Yes, ndimuwa kunnyamba kulimpangira. Ogamba ogenda n'ogula ejjembe ly'ente wali n'olitwala ne bali kuwangira. Nze n'ejjembe seerabangako naye mpulira jjembe. Ejjembe kantu katono nnyo kasobola n'okubeera nga kano bayinza okukwata kino ekisumuluzo kino ne bakyuzaamu wano eno ne bakupakiryamu obuddagala muno munda muno. Nzijuma ejjembe bakwata obanga jjembe lyanto balya mbuzi ne bakoleramu eddagala lyabwe ne bakuwa. Esobola n'okubeera ensaano busaano. Kyekiva olaba kati mu nnaku zino sitaani ya programminga nga n'aleeta ebyokulya ebimalamu amaanyi g'ekisajja n'amaanyi g'ekikyala abantu simanya lasitikamye simanya abakyala simanya namazzi tebaliyo. Balina endwadde empitirivu awo nezo zitegeera. Kati batunda eddagala eryokunywa. Batunda eddagala eriwonya eryongera okutta. Eryokunywa nga naye ly'amajaani. Naye okimanyi nti nate basobola okuwa eddagala ly'amajaani obanga lya nsaano weeti nga olaba amajaani naye nga bakuwadde ejjembe. Noonywa ejjembe. Nga tenagenza kugula ddagala. Nga tewagenze kugula ddagala. Nempuzira ng'oliguzira mu ssabo. Anti lwaki nkugamba bwentyo? Ejjembe. Kati nze kankubuulyeko akantu kamu. Waliwo omuti baguyita muwanga majini. Sigumanyi. Nze yali omulogo nze ngumanyi. Bali abalogo abali eri n'abo abalogo abamu abatulaba bagumanyi. Olaba bazane mu kyaki ate ne bagaana okuwaayo ebibbo. Baganye. Alai. Ne singa nze yali Yesu singa banaye kati emboko singa nze nabakubye okufuluma ekkanisa. Ate tayikyano nali manyi tebagenda kudda ku Sunday yadda. Banaye basookamu. Tutambula n'abalogo mu kyaki mu nnyini. Munda. Ate nga yasinga okukwatirwako omwoyo. Nze kankubulye prophetic service. Mukama bukyanga tutandika emyaka katugenda weza 2011. Guno omwaka. Naye bukyanga tutandika kanisa twakafuna delivery prophetic service 3 zokka. Muzikola moyamaze kwogera. Moyamala kujja naga nti kati kanisa yange neetaaga oyetaaga ewulye eddoboozi lyange. Era kasitega twetaaga ewulye eddoboozi yange nangirira. Tulina prophetic service. Tulina prophetic service. Ebera open ku byagala okujja. Buli agala okujja tulagulira mu church Lukale. Era tukwata ntebe esooka eddako muntu ku muntu mpaka ekkanisa yona tugimalayo kubanga moyo yabaze nyini. Teriwo kubuzaabuza. Teriwo science ate mbu psychology. Abitaiyo. Tekibaawo. Gwe ojjawo ne batakulagula. Ngo manya nti kanisa yabo nabbi wa bulimba. Puliriza. Sofe tukikola bwe tutyo. Kakati moyo tubikulira direct. Nga bantu bayina ebyawongo.
n'omulaba nti gundi ne gundi babirina naye naalemerako nnyo naye ndola twabalabisa twabagamba nti gundi obirina nze ako kasimairo kakomfadde kalagirawo nze mbiwalana nze mpalana eddogo musumba wansuubiza okuntwala mu ssabo tulyokye abantu bagata tebata masabo ga bakyageyagalira abantu tebata masabo kaki kibayita mukyanganja nakokyawo busabo busatu bwokka ambuuza mbubuuza ki ekikuleeta mu kyaki olwedde olina essabo lyokka lyoyagala ate ekikuleesa ebyo abantu abamu beyina ebirowoozo nze bye sikyayina ekisooka mbabagamba nti wolivayo woofa gwe tonnaba kunsinga bulogo gwe era leo tutandika kweroga nze emitingi enogera nga gwogenda simanye wagundi wani nga nze noga wali mutuula kungo nga nze noga wali yegoba nabakunamire paapali nelibale mwayi tukisusa kale tetugendayo tobabuulira ddaali ewaliko nze byaddala bwe tuba mu madaala ati nze nali bishopu ate nimbye nze sirimbye lwaki nkugamba bwentyo nze nalogeranga omukazi okunoba nga ozenga oyina omukazi gweyagala onobye otwale amakage oyina mujjawo oyagala anobe mulogero olunaku walu enkeerakeera kubisiba ati lwaki akeerankeera bekuba ekiro ekyo afulumire nawo agende atonda wange okusengula omuntu anemeddeko musengule mu kibanja kyange musengule mu kibanja ekikye nti musengulemu apaala agende nga nkikolere nakweza lwaki muli babi balogo abalogo bali babi sebo abalogo be babinze sebo ndi musumba kati kale lwaki wali mubi ngoyingira okuloga naye okimanyi nti waliwo n'omuntu akwesibako nakati mmanyi okusabira omuntu essala y'okupaapaala n'apaapaala n'agenda yanti kati okikolera mu Katonda tosobola kikola mu bukyamu omanyi nti waliwo omuntu asobola okwesibako oba neyesiba ku muntu kati nze nyina omuntu yajja mu bulamu bwange awo nga naye oli amuloze nga takoma kumuloga n'amusindikira n'ababbi ne bamubba ewuwe akuloga n'akusindikira n'ababbi oli omukazi yali mulogo nnyo yali yamukola kyoyo naye nawulira obusungu nensabira ebintu ne bigaana okugenda kati nenyiga nembigamba mu linnya lya Yesu muvewa gwe ne mukama awo mbasindika emitala n'emitala okuva mu Kampala muno nkubule yakeera lumu na parking ebyo byonna atali amugambyeko nagamba neiba we gwe lyaloge nnyo namugamba nyumba yange nno ngitunda nasaze ugenda kubeera mu kyalo eyo ekibuga mpulira kindeekanira abalogo bali ne mu Kampala kyogeza kwetegeeza iyo olaba basezi be balimu nga baserera wakuzina ennyumba ez'omugotteko musumba ne muleke kukisussa kati kankubuli abitambo bali mu kyalo ebyo byoliko osaaga lwakuba mmwe muyina ekizibu kye muyina omanyi lwaki obanze abamu ndowooza batandise n'okulowooza nti obanze ndi kitonde kirala lwaki abantu tebalaba basaba tebalaba bangambye ennaku zino twatambulira mu buzibe kakati kankubulire tugende ku samoni ya leero kuba ndaba Somalia abadde ali mu tubriefinga mu katono ndaba nga tukereye nnyo era ajja kumala tubuulire ddala amayembe gano aga ssente gatta oba tegatta gattira ddala kubanga goganywa musaayi ate oli yagamba ganywa musaayi gwa muntu ngenda kuwa ejjembe naye nga tegenda kusaba saddaaka ndi wanga lumu n'okozesa paka obulamu bwo kaakati kankubuulire lyo litandika lizaala kati asobola oliwa saddaaka nga saddaaka ya mubiri gwo weke nyini nannyini lyo gwe nga tomanyi ate nga twateeseza nti agenda kumpangira ejjembe nga lyo lyesakira ate yateesa bikinga naye agejjako alina ekisibo kyaga agejjako agegobako agalunda ati yali alina ye yaleeta ewuwe ne lizaala kati mu kuzaala naye ayagala agejjeko agaweeko abalala amayembe gano gazaala nnyo so kati omusamize jajja amayembe gaguza abantu
takola makole akwata ku baana bono gwe yagula okitege n'atandika okubagaba nga wengula obukoko bwange akamu ne kabiika nawe ogatwala gwataatamanyi gasaddaakira nagagaba jjukira tomanyi gasaddaakira tomanyi gagaba kati nga gazaalanga gawera simanyi nakwogera nago nga gatandika okulya mu njuyi abaana bo wegamala ng'abaana bo tebakyamala nga galyako ne waba neiba nga batandika kukuba kugoba ku kyalo nti olina amayembe ng'ogamba nagajjawa nga ate nawe olaba togayina kumbe ebyaddala weegali waliwo n'abantu bebagawa mu ngeri eyo nga tategedde okanalaba nga ekyalo kyona kikwesibwako oli mulogo anti mbagambe baganywa ne mu ddagala bino byetugenda tunywanywa amadagala mbu simanya gano ganiya simanya gano ga pressure simanya gano gaki abenyusanywesa eddagala gye mutamanyi gye livudde kyabalamba nzigirira God Hills kuliko netegamo nti God Hills bali balokole ddala naye sisuwala ensi yange sigamanyi nze kati nze bawashiwala ensi bano eri God Hills legit kintu kyamba kiri legit like kyesigika God Hills asabira mu kyaki yammwe God Hills atera notukyalira akyala bukyazi naye ayina gyasabira alina obuweereza mu kitundu ekimu eky'eggwanga naye nja kunyonyola nga tuvudde ku mpewo nga ggwe bano baleke munzikiza it's okay tugende God Hills mugende muguleke eddagala bano beetaaga kuwona omukulu amuliko mandinze bano beetaaga kuwona bo tebeetaaga kubannyonnyola wa kati ekyo ng'omusumba gwe gwali concerned ku ekyo naye oli ayagala kukyobala nti bapande bagenda ne mumasabo nagamba nze oba ompakyo nagamba ngenda kuwa akantu kano kateka wansokitana tamala kubuuza nti wansokitana kagenda kukulayo ki kagenda kwekyusiza ekiro kajje olyoka okawuliremu omusera kikawula gwe mweretere waka kakati ogenda okulaba nti nga abantu bakwogerako nga bagamba oyina amayembe togulanga ku jjembe lya bugagga togulanga ku jjembe lyaki togulanga ku jjembe lyaki ne bagamba oyina amayembe kubanga oyina gye wagenda onoonywa eddagala gy'oteesiga gy'otamanyi lyotamanyi gye balina ogabano gakikaaki kankubulye nze nayina maama wange nga mubi nnyo maama wange omuto sigaa nti oba yafumbirwa taata wange mama wo muto muganda mama wo muganda taata wange ba Luganda bawasa omukazi we gwe yawasa kati nze tuli ba Luganda kati gwe mukazi we gwe wasiza yatunazanga buza ne bonabona nagwo muddo n'okuzunga nga tuzunga ng'afaaki tusiraane mwali mumukoze eki kyokka teffe nga tetumanyi ntumiddeko abakazi abali eyo nga oyagala abaana ba munno basirana abaana ba bbaawo ngenda gendayo abaana ba mukyalawo basirana ngenda gendayo omwezi ogwo balina kye bakola ngenda gendayo omwezi ogwo gujja njagala mugulire ebintu akitegeera ja mugulireyo kiro za sukali nga 10 alabe buza we yamumenya yawonabonanga okunoga buza male mugulireyo omuceere mugulire buli kyenjagala kyonna ekirungi okimutwalire ne ku box z'amata omanyi njagala nnyo amata mutwalire naye mpulira mbu bakwata ebintu ebyo n'abiteeka mu ndagaano nze nange nkyalogwa amanya gange nze kangu enjo gabjeri kasejjebere aluna gongolo liise mu kyoto mbirizi 2 gonna yagatuwa genda yologako kakase nti no ndi muka omanyi omusajja awulira nga yeewulira okuloga omanyi omusajja gwologako ejjembe ne limukubako ne likuddirawo tu kati yenze kati amayembe bwe gatwekakola gwe yenkola yaago erimala okuzaala abaana baali amayembe tegabeera ku family planning tosaba taka ku family planning naye nga amayembe bino ebintu lwaki obiteeka mu jjooko kati gwe kankubuulire Export TV to the world.